Gavumenti ya America eddukidde eddagala Uganda n'obuvujjirizi bw'ebintu ebinaayambako mu kulondoola enkozesa, engabanya n'obujjumbize mu kumanya ku byetaagisa mu nkola ey'ekizaalaggumba n'okwawulamu ezzadde, era nga kino bakikoze okusinziira ku mbeera bannayuganda gye beeyongedde okuzaaliramu ku myaka emito ddala. Kino kikyase nnyo mu kaseera kano ak'embeera ya COVID-19 abantu gye babaddemu, abaana baggyibwa mu masomero nga bato. Abaana bonna abafu mu masomero si wa P7, si wa senior 1, si wa senior 4, abasinga obungi bagenda kufiirwa emisomo gyabwe, tebagenda kuddayo mu masomero lwa nsonga emu nti abamu baazaala dda, abalala bali mbuto, abalala basuubira okufuna abasajja baleme kudda mu masomero. Kino nno kye kireesewo okutya mu bannayuganda abasinga obungi, nga kye kiwalirizza America okuvaayo n'obuyambi obukwata mu buwumbi 32 n'eddukirira Uganda okulaba nga bataasa abaana abazaalira ku myaka emito ddala, nga kino kizuuliddwa nti omuwendo gw'abaana abakeera okuzaala mu Uganda gweyongeredde ddala, naddala mu disitulikiti nga 11 eza Uganda, nga mu disitulikiti ezo zirimu abaana abasinga okuzaalira ku myaka emito omuli Butambala, Gomba, Lagai, Kyenjojo, Kyegeegwa, Ntoloko, Kibaale, Buliisa, Bundibujjo n'endala nnyingi, nga kino kyekitanudde aba America okuvaayo okuweereza obuyambi, kubanga omuze guno gweyolekedde nnyo naddala mu kaseera kano aka COVID-19 mu baana abo abato abaakaggyibwa mu masomero n'abo ababadde bakyali ewaka naye ng'emyaka teginneetuuka, nga teginnatuuka myaka gifumbirwa. America ng'eyita mu kitongole kyayo ekya USAID neevaayo n'egamba katuyambeko Uganda tulabe ng'embeera edda mu nteeko. Bano bawaddeyo obuvujjirizi omuli entambula ya pikipiki 30, laputopu, ebiweddeo byonna bibaliwamu obuwumbi bwa nsimbi 37 ku buwumbi bula 37, nga katusuubire nti ebintu bino ebiweereddwayo binaakozesebwa ekyo ekibiweesezzaayo. Tuleme kusuubira nti biyinza okuva mu mikono egy'ababikwasiddwa ne bidda mu mikono ate emirala. Tuzze tulaba amalwaliro wano Uganda kyekintu ekisinga obutafiibwako. Oyinza okugenda mu ddwaliro ne bakulaga nti n'eddagala eririyo lyokka ly'osobola okufuna mu malwaliro ga gavumenti ye Panado, ng'eddagala ddala ly'osobola okufunirako olina dyegulira bwegulizi. Bw'oba nno nga tolina nsimbi bujja bagira. Kati ku mbeera eno kasuubire nti bino biweereddwayo kuyamba ku baana abo abazaalira ku myaka egyo nga teginneetuuka. Katusuubire nti binaakola ku ekyo kyennyini ekiweereddwayo, kubanga tulabye mu kaseera kano nga tubaddemu ak'ekirwadde kimunaabya mu ngalo, ng'amalwaliro mangi agabadde gasindikirwamu abantu abo abeetaaga obuyambi obw'amangu batuukayo ne bagamba oxygen tewali, naye nga bajeti ya Uganda buli kaseera bajeti ebadde fuluma. Twali tusuubira okulabako ku nsimbi ez'okwongera mu byobulamu, naye ekyo nga tebakirowoozaako, wabula ez'okwongera mu magye zo zibeerawo. Kati ne kino ssente zino obuyambi bw'ebintu bino ebiweereddwayo tusuubire nti butunaabulabako nga bukola ekyo kye bugendereddwa okukola, so baleme kubizza mu nsawo zaabwe, piki zino baleme zifula zaabwe okutambulirako mu mirimu egyabwe egitali gya ggwanga, egitali gya kuyamba abaana bano. Naddala mu kaseera kano ke tulimu kawongedde okwanika ensi gye tulimu Uganda butya bwefaanana, na kiki kye balowooleza munnayuganda. Mukadde kano ng'abaana b'abantu bali waka batudde baggiddwa mu masomero, kati ffe tubala emyaka emirungi 2 nga tebasoma, kubanga mu kuddamu bali bakaddamu katono nnyo, ttaamu tebagimalaako ate ne bwe bazza ewaka, naye tebasobodde kubaako nteekateeka gye babakolerawo kulaba nti baddamu okusoma. Biibyo ebintu bagenda batampolampola, muggalo bana baguteewuluzaako mpolampola, naye amasomero teganalowoozebwako kuddamu. Ne tubuuza nti abaana ababadde basoma ku myaka egyo 2 gye bamaze nga batudde ewaka, oli anaaba akyayagala okuddayo asome? Era bameka bagenda okutuukiriza ebigendererwa byabwe baddeyo basome? Ekyo tulowooza nti bagenda kuba batono, ennamba esinga obunene bagenda kukola bufumbo. Abasinga obungi bazaalidde ku mpya z'abakadde baabwe, abakadde bali maziga, abaana baabwe babasaze, naye si lwakuba nti abaana kye babadde baagala, naye ate omwana tunulamu nga talina kyakola. Okusoma kuganye, talina mulimu watandikira, wafuna omuvubuka n'amulimbalimba, obukkakkana amutisse lubuto. Kati era bye tulaba ebiviiriddeko America okwewaayo n'egamba owaaye
katudduukirire Uganda tugiyambeko mu kino basobole okukwasaganya ensonga eno balabe ng'ekomezebwa bunnambiro mu ggwanga erya Uganda. Bannaffe tubeeyanzizza era katusabe nti bekikwatako abakwasiddwa ebintu bino mubikozese butuufu bwa bimu biteekeddwa okukozesebwa, so si kubifuula byammwe kutambulirako mirimo egyammwe egitali gya ggwanga.